kasita government yefe ya NUP eri kuira kuibira na mukaga 7 tuvumirira ebikolwa byakolebwa police yewange n'ebitongole byokwerinda ebyokunigiriza bana mawulire sede Kawempe nategeezebwa ko nti omu kuife yakubibwa isasi muliso era ali ku treatment machaz president yavireyo ni government okandi beda kumwidandaba but we don't want to have those statements into jakwidandaba lwaki twewalabwe wale kubanga tutobuvune ku bantu ose nabo ense tambule bulungi buli omwe abenga ajiyagaliramu mwami fande mubi ndi joli maiza submission yo mudachikandala toyongereyo bale nkubuziza protest mwami Bumba no protest echo kyo kunyiga we should not waste time on that echo mwami Bumba as you're saying to wasting time remember china vicarious no what is leader responsibility kumwa ba police no and more mining electoral police if Mwami Bumba commits a crime we shall arrest him just simple if Olweluzungu if close yes waba committees waba zizo bwana abazizo musango mujja muli awo bwana abazizo musango bwana bataziza musango tetulina buzibu naye muli na space mala nga banji please you have said if you commit I tell you are saying each way uzungu luka lubye banji muna basibirawa we are saying if you commit if you don't commit it is okay if you commit you get it hey it is if I don't ask because you have said if you commit but if you don't commit mujamuleka but makuru mogane buli kyatukola kyona kiri mate now oyogedde kucha ono Mwami Bumba anti police bwomubuuza ba MP abanupa bali mu parliament campaign bazikubirawa babalonderawa London nominations ali wa London Mwami Bumba why do you bring lies compel NBS kumachaga tulina mukusiba tuli mu bisifu noleto bulimba ba MP abanupa bali mu parliament right now bakubirawa pa campaign baba no meeting irawa Uganda aye wati ali wano police gwe nonya kalulu afande mubi mulira no Mwami Bumba mu offside mupira nonya kalulu akalulu obatoka ina ko kwegemya police bobato ina if you are weak if you are strong you are strong there is no shortcut kati nonya kalulu osirike nakati akalutoka ina wekwasa police wekwata electoral commission ebyo kwekwasa bivemu ubanga none kwasa emyaka 10 ku nsiku nongo kyali mulamu oje kubo malabise kwatira mwenyini awo okwekwasa kuleke noni akalulu bali kukoba yes mukulu mogani bakolingirira omwogezi wa police mu Kira region oidi omukulu ono yeso mubo ina ibanga ine ino banga akayogerera police mu Busoga East eba matolo okumuiza wano kyali gezaku kyalina okutegera nti ekibina kya National Unity Platform kino obuwagizi bwa amaani ino era olingirira president wa His Excellency Robert Sendamu Kyagulanyi oyali ajja okwewandisa ekyambogo mu kalulu akawaire akali aka covid oyali avaayo police yamugema etya ebyo ndikwenda mukulu mubi abenga abitegeera nti okunigirizibwa kwakola ki kwali okwa amaani ino aye amidist okunigirizibwa okukona era twaja maiso General Museveni twakola ki twamukuba enkoni yagemayo mwamukuba mutiyati eyo tiwabona mu mukulu mogani wano Musoga toidinga General Museveni yasinga ku district ndala yonka district edisinga dona kumitwa ba knockout buyende kaliro na mutumba yabakuba so ndikwenda ekyo mukulu mubi akitegere nti ekibina kya National Unity Platform kino buwagizi country wide oli kuchige kyali ko bekyo mbu atetukai tuli banafu atetulina ba MP bameka ate ba MP abaliyo bakubira wa campaign wabona ebyaliwo nti MP opposition weyagezanga ko kubanga asoloza abantu bano bene police nga beidawo nti ate idi covid bichi batu kubamutiya gas damasasi babanga bakola ki nga bali mesenkungana ayaba NRM baja even they went further babanga bakuba rallies wadi bona muno mukulu mogani because togwire bugwe nti obeere London wabona ebyaliwo mu 2021 wali kukitegera so mukulu mubi alina okukitegeera nti akalulu akawa
opposition twanigirizibwa titwekirizibwanga kukubalali era ni Kyagulanyi we yali ali kuida muneno bamulemesanga oli kutegera nti adio edi covid yali o atebe kibi ajeno Museveni yaida muno yakola ki nze kyendi kwenda omwogezi wa police ategere nti police eriwo okubanga ekuuma abantu ba bulido n'ebintu byebwe era mu electoral process eno balina okujamu nga bali nuto oli kutegera nga owa NRM owa NUP OFDCDP bona batusavinga equally kale aye wabwine JAT joint anti-terrorism agency we agemye terrorism we agemye council na Lukola ngava mu nominations wabwine bamusula mu drone bamukuba bamuyuza saati ebikolwa betuli kuvumirira oli kukitegera kyakomenkereza nga kitwaliza mu nobulamu bwaki of course muna mawulire state house esobola okumwidanda aye asobola okufa ezira sende digula bulamu bwa muntu gime mwana Oriogeti mu programu ensi n'ebyayo Lisa Grace Mwesigwa zibigambo kale ensi n'ebyayo gye tulimu eno microphone diva full time era niwo owulira ebikwogerwa otegeera nti kajja mu maiso tukola tutwira afande mubi one mbawulira security kemwogera ebigambo bingi ino ku bantu abagire mu maiso kwekola ebintu ebifaanizaako ebya security. You've warned again and again and again. I mean, what is your problem with the omuntu okera kuncho omwana yefumbiriza nga tali mu ifumbiro ali kwefumbiriza emere oba omwana yagema kidoli yawo yazanisa wakoba oti omuntu akoze ekintu ekifazizaako omwana tuidda ku mukubemba okuba tudda musiba buzibu ki nze okujja okusiba kidoli mu byayi kekifaanana ku omwana aye nga ti mwana. Mwami Morgan example yokozeseza temachinga. Temaching, okay. It doesn't match. Yes, it doesn't match. Bano bali kubiri serious. Example yokozeseza temaching. Ebya bano biri serious. Temachinga. Okay, kanku example. Bayambade overalls abwe. Section 45. Bayambade overalls abwe. Okay? Ne bakuba drill ku kitebe. Okay? Drill je bakubye no jinjeses Mr. Ali Musanga Isaac. Abana betegekera okola muyogwe gwanga patriotism na bakubye drill. Ne bakuba mugeuka nyuma twende mbere ne basangazo omugenyi omukulu ne bakola ki ne basalutinga olumu ne baleterako n'emundu ne bayiga ujjo openinga bichi. Very good. Now waliwo kye bayita tusomese ebintu authorization. Okubera ne kyoyogeddeko kyajinjeshe it is authorized. Is what? Authorized. Chaka mchaka. It is authorized. Patriotism. It is authorized. It is authorized. Shola bechankwazi it is authorized. It is what? Authorized by the minister. Or internal affairs. It is authorized by the minister. Echekavule? Not authorized. What? Not authorized. Bigambo bitono naye nga biri ku point. Not what? Authorized. Because ask Mwami Bumba. Mwami Bumba tulage permission from the Minister of Internal Affairs. You show us. Kitulage. Eruja kwogera ne bigambo 10 nenga temuli point. Because you don't have it. And once you don't have it, you have broken the law. Tuyambe okola parade yonna weta agafuna permission. Yes. Actually, Bosoba section 45 of the constitution. Penal code. Erambulula bulungi nti if you take part kakati jiro Mwami Bumba katubere kiria waliyo mpaledi okubayo banaliyo ekyo tini issue antikati katika kusomere okay akusomere tekali afande kamusomere tekali sogende mpola obadde ya kumanywa Mwami Bumba yaliyo kamusomere leka tono nyo because etekali gamba nti boba woli ebyo byonna nga biri mu kukolebwa oyino kukwatibwa wangi kakati boba waliyo ndozo tegedde nti we suspect now bagala genda naye msajja obadde otegedde
Eteka, that is the law. Now, eteka ligamba nti training, okutraininga nti mundu bagikoba we bati bino military exercises, nga bano bibakola. You must have permission from the Minister of Internal Affairs. You must MUST in capital letters underlined. Capital letters underlined. Must have permission from the Minister of Internal Affairs. To permission zembe mu studio ngende. Mukuru mo. Later permission mwami Bumba nga toyogedde bigambo too much English. Later permission zembe mu studio tambule ngende. Ante butimperano mukuru James Mobi. Bumba ndi joli. Yes. Mugambe where is the permission? Mumwafu na permission okuba mugumpande. Sebo ekibina cha NUP kiregister. Asoka ile mu yeso no. Oliko kitegeera mu constitution. Era ni isi echidi. Maybe ayikuzimba mu SF matuwe. So wewe echidi. Ebyakolebwa bina byona ku kitebe ku birthday ya His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi. Ekavuli. President w'ekibiina kya NUP. Yes ebo president w'abantu. Kyali kyakumuwa birthday surprise. Oliko kitegeera. Ekyali awo abaana bali mu ovolo. Ovuichi TD omwogezi wa polisi okuba mu ovolo TD bamusango chona ida kola chi ogeddeko military practices, military exercises, military exercises. Ekyali okiweyinga otyanti kyali alikoba nditi ovolo aye bikolebwa byali no bano bakoba nti abaana bali mu ngaito edefananiriza n'amaje exercises vakubiyamba alikobye mwa ebikole byakolebwa byali ebikolwa ebyakolebwa waliwe mundu dali disirawo military exercises wenkera kuncho mukuru Mogani ewange ni ntawo parade y'obwana bwange ni ntandika okubwegesa engeri gye bakuba mugu kayo kyona kyetaaga amale kuwandikira afande je musimubi oba Bumba afande bisoko ndeko Bumba twerabire ekyabana kitole obulungi kobo nti wenkera kunche bugembe jemba nata abantu ebudumbuli agavuka gange nga na 500 barandika okuba mugumpande euka nyuma ekyo boyogere ko byabwana bireke leta abantu bakulu bamukobera ku afande mu binti ekiri ebudumbuli abantu bali kuba euka nyuma wena abantu ba 500 bakikumi Bumba tumutwala Kirinya no ayo timpera na omuntu abakoze eki unlawful drill. Unlawful drill zatengo omuntu omanyi mwami Bumba oyite kikayo kokola fitness eyo kati mwami Bumba obutabanya mateeka tekikutaasa. That you should know that age of criminal responsibility 18 years and above olina okwetika omusalabago kati gwekeera wesirwazeemu katono ogende okola ebyo byoli mu kwogerako wesirwazeemuko katono because ignorance of the law tekikusavinga. So mwami Bumba you're a younger man but buli kyokola do it within the law. No but what buli kyenkola nkikolera amateeka oshagedde at now you listen if gezaako weewunze ogenda okola ebyo byoli mu kwogerako ayo timpano mukulu Mogani anti kati afando okutiisa we are talking about the law katiteka eteka ligamba tottanga leko omusajja atubuulire bwevane kugamba nti munnaye tottanga muntu ate gwe nogamba ndi kutiisa nedda I'm preventing crime kati mwami Bumba ono sagala afune ebizibu because obutamanya tekikujjako Bumba intention yamwe yali ki intention yaife yabeere ki yali birthday surprise ya president oli kukitegeera era military drills no tiali ya military drills bwekituka ku military drills ngokiwobuka terera tiali military drills because ndikwenda mukulu omubi yankobera nti waliwo gundi atayazida amaje oba waliwo atayazida polisi oba waliwo ebintu byona bene byefananiriza oli kukitegeera ekibiina kya DP kala yakyo ya green mukulu Mogani je kidi nga kyambala ibanga lyona ayi wazira ene konde mujeba jebata ku kibiina ekyo INUP omulembe gwayo okwida lwaki ate polisi erigeza kuina okubanga butimperane kan moderator Bumba okwambala bulgundi engete dodo yambaire defananiza n'amaji engete dodo yambaire edo edabu tusedo defananiza n'amaji ayenga anakera kunjo naja nadigula ali mwiduka okujja natunza ovolo yange kyataawo oligeza ko kubanga okanga
so nze kyendi kwenda okutegeera nti afande mubi ndi kwenda abe omwogezi wa polisi ng'ayogerera abantu fena oli kukitegera ti kwogera ng'alina ekibiina kyagezaako okuba ng'akola ki ng'adefendinga eteeka unlawful drill aligezaako okuba ng'adefendinga General Museveni. Unlawful drill teeka lyani ya Uganda. Even me, if I commit that offense, basiba. Yes, but Charlie unlawful drill. Even if it is me. Eteka obaga nti tobbanga nokeera nobba ne bakwata ate kati oyingiza NRM ebeyingiriddemu oba nupe beyingiriddemu. We focus on the crime committed, not your party. Tuleko gate ebintu bino. Don't mix up crime with party or colors. Aoba omisinze point. Nakati mwami Bumba. Mwami Bumba. We are talking about the drills. The drills oli kukwogera wairere oli kuja Kampala oli sokera Kenya oli president wa kibiina oli kukitegera of which atambula Uganda yona webokera kuncho nayeta abaana be oba ba foot soldiers oli kukitegera nti bana mwido waneeno tukole mu exercise because okutambula oli kukitegera tutuuke wabanga olina okola ki bana basada tukeyo batuta kwembera gema muwena watandika duka gema muwena mwami Bumbo muwulidde kati alese Oriogeti mu program ensini ebyayo Lisa Grace Mwesigwa